no twetaaga abakazi abalungi era omukazi bw'atabeera mulungi agezeeko okwerungiya. Wadde obulungi buli relevant waliwo bwe tukkiriziganyako. Kati era sigenda kugamba nti gwe omukazi omulungi wasabwati, wabula ngenda kutandika ebintu ebikkiriziganyako mu psychology w'abantu bonna abagezi nga bagamba nti kino kirungi ku mukazi. Kubanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi ya Abi Dawud ne Tirmidhi ne Nasa'i ne Ahmad nti omukazi asinga bonna yoyo g'otunuulira n'akusanyusa, ekitegeeza nga mulungi. Era oli bwe yawasa n'amugamba nti wawasiza nti omukazi wamulabyeko nagagenda omutunuleko eriiso liraba, genda omutunuleko. Olowooza lwaki obusiraamu bwatukkiriza okutunuulira omukyala gwe tugenda okuwasa? Baseeka basomesa omulyango gw'okwosa banaababuulira batunulawa si gye ndi nze simanyi, nze ndi ku psychology nti obulungi kikulu nnyo. Era gwe tolowooza nti ojja kufagazaala baana. Olaba seeka muguluma gwe wennyini oyagala okuyingira mu toyireti embi. Ani ayagala okuyingira mu toyireti embi? Ku lwaki oyagala nze nkwate ekiyungo kyange nkiteeke ku mukazi atali mulungi ng'ate nkimanyi gye ngenda okutereka omwana wange enkyaveeyo, ng'ate nkimanyi nti percentage ennene omwana agenda kufaanana nnyina? Kati ku lwaki nnyongera ababi ku nsi nga nange bennyina ze bakyaliwo tebafumbirwanga kubanga babi? Abo ababi kati nnyongera ababi. Ekyo kiringa mu economy. Buli lw'oyamba omwavu n'omuwa ekyokulya oba oyambye baavu, kwongera baavu. Omwavu bw'omuwa emmere ng'afuna amaanyi ng'agenda azaala ng'ayongera omuwendo gw'abaavu ku nsi. Omwavu muwe mulimu. Tomuwa mmere yakulya, muwe mulimu. Naye bw'onaamuwa emmere olugida nakuta ng'agenda azaala ng'ayongera akaana akaavu nga mulabirira abantu abakulu abaavu n'obwana obuto obwavu. Mulikomawa. So ekigambo bulungi kikulu. Era ne Katonda atugaa Katonda ye mulungi takkiriza okujjako ekirungi. Katonda yeetondera ekintu waakigaanidde nti ekibi takyagala, nze atakulinaako kakwate. Ku lwaki nkwagala ng'oli mubi? Olwo si lwe lubiriizi lwange. Obulungi kikulu. Beera mulungi. Kati kyotalinaako solution, kyolinako solution ky'oba onoonya. Era abakyala mbeegayiridde mubeeko kemuyiikiriza. Bw'ogenda niweetunula mu ndabirwamu olanga oli mubi, yiikiriza empisa. Yiikiriza empisa. Omukazi wange si mulungi naye wampisa. Kwegamba oyagala toyagala. Era kyobola ebiseera ebisinga mujja ne mugamba nti abakazi abalungi tebabeera na mpisa. Kubanga bwatuuka ku bulungi ng'alaba lyoke ng'agamba nti bujja kunkolera ebisigadde. Seeka muguluma. Tewali muntu agenda mu dduuka ne bamuwa ebintu nga tebamubuuziza na muwendo, tebamubuuza sente oleeta ddi, ne bateeka mu mmotoka n'avuga n'agenda. Gye bali. Gwe ng'osooka kwegayirira. Oli olabyeko omuntu agenda mu bbanga n'agamba musooke mpe miliyoni 10 awo. Ne bazimuwa n'agenda nga tasayinize na cheeke ne bamanyi omwana ajja gireeta. Tibaliyo. Bajje bali. Gwe n'ogenda mu banka kateera kawala otuusa okazaga tunulako eri jako enkofiira ne kakwetegereza buli wamu. N'ogendera banono kano akaana kentuuse n'okuzaala kanga tulaba oti ndabe, tulaba oti kakakwetegereza ekifaananyi ekiri kuli oba kyekiri n'osayininga emirundi 3. Kitegeeza oli mwavu tomanyiddwa. Oli atwala esente without any signature ne bagireeta after. Kati n'ensi bw'eri omukazi bw'alabanga mulungi ajja n'amanya nti kubanga oba wokka bwe bukukuba ti mulungi oyo ntwala oyo. Kati n'amanya nti omuleeserwa bulungi empisa obadde tonnazimanya, okusaala kwe tokumanyi, okusoma kwe Kulaani tokumanyi, okuzaala kwe tokumanyi, omuleetedde bulungi. Kati naye asigala nga yeesigamidde ku bulungi bwe kubanga bwe bwamuleeta. Kyekyamwogereza. Tozanya na bulungi. Tozanya na bulungi. Tozanya na bulungi.
kati abayina sente muwasa abawala abalungi mubase bana mutuzaalira abaana abalungi abawerako nabbi kyava agamba nti omukazi omulungi asinga bonna yoyo gwotunulako ng'akola ki ng'akusanyusa kaakati netukkiriza nti buli omu alina ebimusanyusa naye waliwo ebisanyusa 90% nga ffenna tubyesigamirako. For example, Seeka Muguluma wakulira Mwankole okamala obumazi wali obaddeko ku mukolo gwa enkole mingi bwe baba bagabula akalo babuuka emmeeza babuuza ni mwe muli akalo buli mmeeza basaaka akaki butereevu kalo Hajjati Sofia Mulangwa Sofia ina Mike taliiko awali mwadde akaze uyo kwalise Hajjati Sofia Mulangwa Wanjise ongambye wazaalibwa Gomba ese wali obaddeko ku mukolo Gomba Butambala Butambala ese wali olabyeko abagabula ku tables nabalaba se waliwo gye babuuka ne babuuza nti mwe muli amatooke tebalina baba wabuyi otyo kati ekyo kyenjagala mutegeeremu nti waliwo ekintu ekimanyibwa nti Kabira gundi ekyo ekikola ki ekirya era ekyagala kati nze Seeka Muguluma ndaba lweya nnyo okulya ennyama sobola n'okumala emyaka 3-4 sikozesa nnyama sikozesa mata sikozesa sukaali sikozesa muceere sikozesa butto sikozesa ngano mala n'emyaka nga simanyi mugaati bwe gufaanana naye siyinza kubayita wange nga nyina omukolo ninyanza olw'okubanga siri muntu wakulya nyama. I want to keep my body healthy nti sibawa nyama. abo abasawo bakimanyi nti greens zezisinga. Hajjati Sofia oyinza okuyita abantu ewuwo n'obawa greens zokka nedda sebo choices ziba different bayagala bagobawo exactly. Kati ekyo nga kitegeeza nti waliwo ekintu abantu kye bakkiririzaamu nti kyo abantu bonna bakyagala abasayidi eyo. Kakati ebintu bye ngenda okuleeta ebikwataganye n'obulungi abasajja 90% babeera babyagala wadde nga gwe wayagala ekiri opposite. Ntegerekisebe Seeka Muguluma mufuna bulungi nnyo tuli fenna. Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yaga nti omukyalo omulungi gw'otuna n'akusanyusa kati yagamba ffe basajja si bwe kiri. Kati ekitegeeza tukkirize nti waliwo baakagezimuuko abatulabira ekigambo kye bayita obulungi mu mukazi obulungi baye nga ye physically kye kiki. Kibuuzo kigazi. Nammwe temuli batono muli bagazi. Kibuuzo kigazi nnyo. Kati Seeka Muguluma mu psychology abantu bye bakkiririzaamu era ebyo ebitendo bye biri ku bakazi b'omujjana ate nze naawe nga tukkiriza nti mujjana teri mukazi mubi. Kituufu. Mujjana teri mukazi mubi. Kakati bye bitendo bye tujjayo Islamically psychologically nti abakazi ababirina majority abasajja ffenna bye tubeera twagala. Omu atayagadde ekyo alinga Sekadde agamba nti ajja kusala embuzi talya nnyama yaayo oyo takola formula. Ntegerekisa bulungi nnyo nga tisaagala gwoŋŋambe nti anze omukazi aliwo ati gwe njagala gwe tokola formula. Tukubulira ekikola formula ebitendo kingi. Exactly. Ate ekyo kimu ekyokubiri kyenjagalamu mumanye kweyo issue n'abakyala mubeere bakkakkamu. Ojja kutunuulira ebyenjogera nga gw'olaba tolinaako naye according to your husband nga yakiraba okirina kuye nga okiri.
nga bwolaba nti esente nyingi zisinziira ku muntu. Seeka Muguluma olwaleero oli bwakuwa $3,000 kozi mukosa gene Australine mmwe Bungereza siba kiri oli bwakuwa gene Australine $3,000 osane mu nsawo ya wano muki n'otambula naye bwakuwa $3,000,000 tozuuka ekiro n'ozibalamu. Allah ngi ate bosula bongo obekwese. Exactly. Kati eki naye ziri jene na ziri jene naye zino jene na zino jene naye zino zisinzeeko naye na zino jene kakati ojja kusanga wali afuna ebisatu naye n'azuukuka n'abibala ejabali otyo. Kati saagala mutunuulire otunuulire omukazi onono omukazi osajja oba yanjagalako ki byonna bye byogera nga sirina no bingi byoli kuye nga gwe tobimanyi. Ekirala abasajja tubatwala badda nyinza okusanga nga kiri ekirungi wekyantuusa wazibu ninsalawo nti kambeere na kino kambawo kyokulabirako nyina munnange yafa Allah musaasire. Katonda oba ŋŋambe ki yamuwa ekikemo nga buli bakazi baafuna balina ekisa kingi nnyo. Omanye ejjenje lirina ekisa buli lwolikwata likulekera kisambi wali okuteka amayenje Seeka Muguluma oba enseenene bw'ogikwata okugulu ng'ebuuka ng'ekulekera okulala. Bannasayansi bajja tusomesa okulala kumera oba esigala n'okwo kwokka eyo saagala gendayo. Naye back to the point yalina abakyala nga buli gwafuna abamuzibu nnyo amukwata lubonna ng'alina ekisa kingi nnyo. Nitutuula naye ne muganda omanyi nti nani nkyalina muvubuka I think I had 2 wives nze by then. Yali 95 ngambuuza naye gwe okikola oti nina abakyala abiri kiki nekyalina muvubuka nimugamba nti omanyi nti nga yakwasa abakazi 6 bonna balina ekizibu kyekimu bonna balina ekizibu kyekimu ngate ye bwe twogeraga siina ekizibu nze nimugamba omanyi nti tunoonye Namagoye tumuwase naga kiki nti anti okooye nti ye bali obakoye tunoonye Namagoye tunoonya Namagoye n'amuwasa ne bawangaala nga taddangayo kusanga kizibu kiri n'ekimu. ekyamusanga kiri kyali kibali balungi nnyo kakaalaala oba ekikulu kya byonna baali balina ekisa to the society. Naye nimugamba tufune Namagoye era n'amufuna ne tumuwasa n'awangaala ne bazaala abaana ng'ate balamu kutuusa bwe yava ku nsi nga tasanze buzibu obwo bwonna. Kati back to the point gwoyinza okulaba omukyala n'oga nti abagamba omukyala ali bwati yaba omulungi ono omusajja alina naye ebiyinza okuba nga ebirungi nalaba gye byantuusa. Nabbi Yusufu alayhi salaamu yagamba nti saagala kuddayo kuwulira kye bayita laavu wentuusiza nze njimanyi. Era omusajja omu yamugamba nti Yusufu nkwagala nnyo nanga siri katonta wange aga kiki nti nze mmanyi laavu gye yantuusa taata yanjagala nnyo laavu ye neereetera baganda ng'okola ki okunvaamu. Mukyala wa kabaka nanjagala neŋŋenda mu kkomera nimalayo emyaka. Kati ekigambo laavu sikyayagala kukiwulira gye kintuusa tewabeera waki ayinza okusanga omusajja nga yaga nti nze abakazi abafaanana bwe batyo nvaako gye bantuusiza wala n'agenda n'aleeta omukyala gw'amanyi nti bamuguluma oba naaveera ndani nti bajja muzanyirako n'abeera n'oyo ng'emukyala we nga biri yabikuta olw'ensonga emu oba endala. Therefore kati baganda bange tugenda kutandika nga tugenda kusomayo kimu nti omukazi gwe bayita omulungi gwe bakkaanyaako psychologically islamically ateekwa okubeera nga alina ebintu ebiddugavu bina. ebiddugavu bina. Naam. Ekisookera ddala alina okuba nga alina enviiri nzirugavu. Sizina ezangira mu bikalakala ebitategeerekeka.
alina okuba nga enviiri nzirugavu. Ekyokubiri, omukyalo oyo alina okubeera nga alina ebisigo ebiddugavu. Ekyokusatu, alina okubeera nga alina obukookowe buddugavu. Ekyokuna, alina okubeera nga alina emmunye enzirugavu ey'eriiso. Byonna biri ku sayidi ya mutwe. Kyova olaba mu sayikolo gye bakugamba nti omukazi gw'ogenda okuwasa ekigambo ky'obulungi 90% kiri ku mutwe. Bwe kiri. Alina okubeera nga enviiri nzirugavu, alina okubeera nga ebisigo ebiddugavu, alina okubeera nga obukookowe buddugavu, alina okubeera nga enjuba y'eriiso lye. Baganda bange sigamba liiso, ngamba njuba. Enjuba